Alright, mukutu gwa Keifa Shiji the broadcast kutusinzira gezako kubanga tukwasaganya ensoka ezenjawulo ne mukasera kantu watuyingidde ogezako kubanga tutula mu nsonga wamu n'ogezako kubanga tutanya ebyo ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga wamu n'okwetolola ensi yonna but most especially mu ggwanga lyattu Uganda netugezako kubanga tukusigira ekifaananyi ku nsonga ezenjawulo wamu n'ogezako kuwa other side of the view na ogezeko okutegeera ensonga nga eziba zatambudde mu ggwanga. Mukutu gwa Keifa Shiji the broadcast kwa tusinziira ogezako kuba tukuweereza ate ne tubunira abasigadde mu mawanga ag'enjawulo wabo abagezako kubanga basharinga olulimi lwe lumu naffe. Pozi nyongera okutumira ku baganda baffe bonna abasubscribinga ku mukutu guno kimukola ky'amaanyi nnyo nammwe ba distributor abagezako kubanga muzikwasaganya awo okuliza hala Sudi Max wamu nammwe n'abagezako kubanga mukwasaganya ensonga tubeebaza nnyo mmwe bale nnyo kye mukolera ddala ky'amaanyi ddala. Bampise Daddy Shakibu wekwogera nsanyuka namu kubanga nze tudwalogezako kubanga nkuweereza obanga nkutanya nyongera okutumira ku baganda baffe mwenna gye muwangalira mawanga ag'enjawulo nti mujebaleko gye mutuusako engalo wamu n'ogezako kubanga mukakkalabya era tusaba Mukama Katonda abateremu bwangu mu byonna bye mukola agezeko banguyiza embeera ez'enjawulo. Tumirako ne baganda baffe mwenna gye muli mwenna abalwadde tusaba Mukama Katonda ayogera okubanga abasuusa wamu n'okubanga amukuba ku matu era n'okuwa essanyu eri abo ab'eŋŋanda zammwe. Kale tusimbudde tuba tugezaako kubanga tukwanaganya embeera stories zino zetutera okubanga tukola ku channel eno oba wamu ne channel zonna ezeetoolodde omikutu gya social media egy'enjawulo. Most of the stories muba mugezazzaako kubanga mwazirabye naye wabaayo abantu abo yeetaga okuwulira is there any other person ayinza okubanga afaanaganya opinion yemu nange waliyo omuntu oyo alina okubanga alina endowooza yemu nange ku kintu kino. So that's why nti abantu ab'enjawulo bagezaako okubaayo ne bagezaako okubanga boogera ku nsonga ezo. Oli ayinza okubanga experience gy'abalabye oluusi aba yeesisinkanya mu mbeera y'omu ng'oyakikoze alabikidde mu mawulire the situation yemu n'omuntu oyo gy'aba yakola ki gy'aba yayitamu. Ngenda kuba njogerako mu ddakiika ntono nnyo ku Tamale Mirundi Junior oba Tamale Mirundi Joseph Junior nga abasinga nga bwe mumumanyi awangalira ku mikutu gya social media. Ekiwandiiko kyavuddeyo aka video kafuluma olunaku lwali lwa mukaaga I think if not Monday nga bagezaako okugamba Tamale Mirundi n'ekiwandiiko ekyagezaako okufuluma nti agobeddwa mu kika ekyaba enkima. Era mu lukiiko olwo ebintu bingi nnyo ebyayogerwa naye byetwagezaako okukapitalinga oba ebyagezaako okulabikira mu katambi nga Tamale Mirundi Junior asituka ava mu lukiiko nga actually before nga tanasituka yabagamba mbeeko kyentangaaza ne bamugamba tayinza kubaako kyayinza kuba ng'ayogera so nasituka mu lukiiko. Fuluma yabagamba ate oba munaye yakoze okukola ki okusalawo nga bamugezaako mugamba nti oba Junior togenda bwatyo n'afuluma olukiiko oba n'alwabulira n'abanga agenda. Ebigambo byali bingi nnyo byayisiŋŋanwa. Since then Junior abadde tavangayo kuba ng'ajja abaako kyayogera what happened mu lukiiko olwo naye nga kigambibwa mu kiwandiiko ekyavayo nti Tamale Mirundi Junior yagobebwa mu kika mostly family ekulibwa taata waabwe Sali kuba ye musika wa jjajja waabwe Yowaana Mirundi. So yamugambye atakkirizibwa kulinnya ku ttaka oba buli kimu kyamanyi nti mukulu Sali yakirinako obuvunaanyizibwa ng'omusika era ne bamugoba n'okubanga agenda ku nnyumba ey'ekijja kyabwe. So bintu bingi buli omu yabirabye bubye era buli omu yagezezzaako kubanga abitaputabulwe mu nsonga ez'enjawulo naye nga ebintu bya famire biba bya famire buli muntu olina okubanga okimanya nti obiyingiramu mpola kuba bangi nnyo abantu abaakuma omuliro mu kugezaako okubanga Tamale Mirundi Junior last year baavaawo bubi ne kitaawe bwe baali batabusaawo bayombye beyogeredde ebisongovu. Bantu bangi buli omu yayogera ekikye that at the end of that day ne babalaga nti bayunitinga era omutabani ne yeetondera taata we ez'ensonga ne ziggwawo. So ebintu bya family abantu abiseera ebisinga you are free to give out your opinion naye family esigala family at the end of that day wasobola okubawo ekintu ekibagatta oba ekiba unitinga
ate ne bagezaako kubanga bakomawo mu nkwatagano ba mu sensi yemu. So the other side of the story nze kyenjagala ogezaako kubanga ntangazaamu oba n'ogezaako okutunula nti machazi bannange tuwangalira mu family. I'm going to give two sides of this story. Njagala munkwate bulungi. Ate era njagala mu byonna bye ngenda okwogera tusengejjemu ebyo bye tulaba nti biyinza okuba nti yes ebiganye tubirabe bulabi. So nze mu side yange eya story eno ngezaako okulaba family zino eziri mu wakati mu kubagana. Omanyi mukulu yo Tamale Mirundi senior yalina amaka abiri mostly agali yamanyikiddwa ennyo ag'ekyengera n'ag'ezzana. So nze sijja kuvaayo ngambe nti abaana bano balwanira linnya lya kitaabwe nti olw'okuba Tamale Mirundi Junior yabadde nga mu kamera so is the hero oba yasinga okuba nga alabikwa nti kivaayo ne kibanga kimuwalanya. No, but ngenda tandika bwe nti ngenda tandikira ku side ya Tamale Mirundi Junior nti family ngenda generalizinga. I'm not going to look only on the side of family yaba Junior wabula ngenda kitwala nti buli muntu gyowangalira yonna ng'olina family gy'ovaamu. Kino kikulu nnyo, amagezi gazza tukiwulirize. Yes, family zino ebiseera ebisinga batuzaala bwe tuzaalibwa tuba baana ne tuva mu baana waliwo ekiseera ky'okufuuka oba obadde mugundi gaalo n'ofuuka muwala n'ofuuka omulenzi n'ovubuka n'ova mu buvubuka n'ofuuka omusajja. Omuntu yenna atwalibwa nti mwana yeyo omuntu akyali mikono gy'abakadde be. Yes, teriyo mwana akula mu maaso ga mukadde we. You understand? But the moment muzadde olwakuggyako engalo nga takyakuwa kyakulya takyakusuza takyamanyi batya bw'obadde wabula ng'alina ku making sure nti omwana wange ali mulamu mu nsi eno, oba otandise okuba nga weetakulira oba otandise okuba oba mulenzi oba ofuuse omusajja oba muwala oba ofuuse omukazi. But bano abakulu ba famire zaffe abiseera ebisinga boolaba nti bano basenga simanya bano bakojja simanya bano baani balina ekifaananyi kye batutwaliramu omuntu ne bwoba wa myaka 28 nga bw'olaba Tamale Mirundi. They are still considering him as the Tamale Mirundi Junior oli ow'emyaka 5 ow'emyaka 10 ow'emyaka 18. That's what these people ekifaananyi oba yembeera gye baba bakyakwagala okubanga okola ki otambuliramu. But these people forget one thing nti abantu tukula. Ndi Tamale Mirundi Junior yatuuka essaawa zino musajja nti he can make his own decision depending on his feelings. Bw'abanga alaba nti kye basazeewo tekiri in favor of him asobola okukola decision nga ye ng'omuntu. Nti nze keifashe essaawa zino nti nakeera ku makya n'enzaalibwa maama ne taata n'enkula n'enva ewa maama ne taata essaawa zino nange mpitibwa taata. Kiba kitegeeza nina ownership of my opinions ng'omuntu omukulu. Kitegeeza nti my dad, may his soul rest in peace, bw'aba waali essaawa zino maakyazi nti mu maaso ge mba mwana naye bwe tuba nga twagenze kutuula kwogera nsonga tuzoogera nga basajja n'abasajja. Tutya nti bwe tutuula wansi ne muzeeyi wange nga tugenze ku analyzinga nsonga atuula wansi n'agamba nti mutabani nti zino ensonga katuzikwata kisajja kikulu. Nemutuula wansi n'ekitaawo ne mwogera bye mwogera ne musalawo n'akubuuza n'okubuuza nti kati wano tukoze tutya. N'ogezaako okuba ng'onyonyola nti taata twalikoze bwe tuti ne bwe tuti n'ekintu tukikola bwe tuti ne bwe tuti. Y'ensonga ekuyisibwa nti kati oli musajja okuze kyova ne kitaawo asobola okugamba nti kati zino ensonga tuzikwata kisajja kikulu simply because oba muntu mukulu. Kati ekyo bantu baffe bano aba family kyekintu ekikyabalemye okuba nga kikola ki bakitegeera nti omuntu okula n'otandika okwetakulira n'ofuuka omusajja ng'oli entitled to your own opinions. Nti senga oba kojja oba anti oba taata omuto oba taata omukulu oleese ensonga nga ndaba teri in favor of me,
I have a right okugamba nti banaye nange mbeko kyenjogera nti ye nti naye ensonga eno bweti ne bwe muti engeri gye mugikuttemu tekiri bwe kiti nayogera bwe nti ne bwe nti lwansonga ensonga yali bweti ne bweti ate kiyinza okuba nga wano nakola ensobi mu bigambo byange nali munyiivu olw'ensonga bweti ne bweti ebiseera ebisinga tebatuwa chance gezaako kubanga tukola ki twenyonyolako kyekyatuuse kutamala emirundi. They did not give him a chance okubanga yenyonyolako okuwulira his side of the story. Osanga bino byonna tebyali baddewo. And another thing, kino buli muntu yakyogeddeko, muzze mu lukiiko lwa kika, there's nothing involved like a camera. Muzze kwogera kugezaako kugonjoola nsonga eziriwo oba ezagezezzaako okubanga zirabikibwa mu mawulire. But still the same people muleese camera mugifrontinze wawe mwogerera. Banaye ffenna tuba baluganda naye entegeera tetugyenkanya. Kati abasinga mugamba temumanyi na story eyo oba video ekyo yatuuse etya mu bannamawulire. Awo sinenyeza muntu avaayo n'agamba nti balwana bano abaana batamale oba bano abantu batamale buli omu agezaako kubanga ayagala kubanga outshininga Junior. Something which is impossible because he has been trained by his father for over 6 or 7 years down the road nga bali bombi nekitaawe mu media. Kitegeeza bwe yaleeta nga agenda omusikira mu bigambo by'okwogera oba mu bigambo by'okubeera mu mawulire. That's why the rest yabogererangako eyo naye ng'alina ono gwabeera naye muki mu mawulire. So banaye abantu bazi family byonna besides the family ya Tamale, I'm talking about the general families. Muyigo okuwa abaana bemwaliisa abaana yes ababa abaana mu maaso gammwe ne baba abantu bakulu nabo mu maka gaabwe. Muyigo bawa ekitiibwa kuba buli muntu adeserving ekitiibwa regardless of his or her age. Olaba ne baba mwana gwokedde ku makya n'ozaala bakugamba nti daddy nti saagala kukola kino, you have to respect omubuuze lwaki. Kuwa ensonga ye naye gwokera ku makya omwana naga daddy saagala kukola kino n'omugamba ogaanangaani kitegeeza ogenda mukoze ensobi. Kyekyo ekyatuusewo ku Junior. If at all singa bamuwadde chance ne bamuwuliriza nti obadde oyagala kwogera kiki oyagala otangaaza ti bannange ensonga eno yabadde bweti ne bweti. So lwaki nakoze kino kyali badde bweki ne bweki ne bagezaako okumuwa guidance nga bba abantu abakulu nedda Junior ne wali badde onyiize mu mbeera zino wadde kino kina kya addressinga bwoti ne bwoti. Ne bibigera nga bigezaako okuyita naye mukyutinze video muzitaddeyo oba muziwadde bannamawulire banaye mweswaza mwekka. Nomva nga mugamba omwana yakoze kino nekyo naye namwe mweswaza mwekka nga family. You did not supposed to do that. It was uncalled for. You understand? Ebintu bimali muddiri mutuula ne mugezaako okubanga mubigonjoola ne biggwa. Naye ate bwe nzirako ku side endala because you have seen now my side of the view on that side of Tamale. Bw'oddako ku side ya family. Ngira bwe nagambye nti teriyo omwana akula mu maaso g'abakadde be. Machaze nti ne bw'oba onyiize bagamba eri omukulu ewaddugala we wakola ki wewalaba. It's always good ogezaako okubanga owuliriza biki ebigambibwa kubanga baba bagamba baba balabye ki ensi eno. And another thing, when you look at kye bagezezaako okuvaayo mawulire okunnyonnyola bagamba bwe babadde bagenda okwetonda tebagenze kwetonda on behalf of Tamale Mirundi house oba ennyumba ya Tamale Mirundi si yabadde genza okubanga ekola ki nga yeetunda wabula family kitegeeza ekintu kinene nnyo. It comprises of a lot of things or a lot of members. Byewulira mu Buganda tisimanya mulimu ow'omutuba, simanya mulimu ow'akasolya, simanya mulimu ow'ennyumba, mulimu olujja, kitegeeza eyo neba family. So waba agenza okwetonda nga tebagenze kwetonda on behalf of ennyumba ya Tamale Mirundi Senior, kitegeeza there was no reason olwa Tamale Mirundi okuvayo ate n'oba provoking because ate kigambibwa even you family yo nga abeekyengera they called them ne basindika sister oba omwana ow'obuwala etagezeza kubanga akola ki agenda obbakiikirira which was wrong. Nti much nti olaba nti ngenda kuwera example ya parliament. Parliament ba MP bayinza okwegugumba ne bagamba tetugenda genda mu byagenda okuteesa biki
that when they sit down bagamba tugenza obutagenda mu parliament nate ne bagezaako okuyisa etteeka ne liyita ne ligenda ate kubanga ligenda kubanga likosa abantu obanga litukosa naffe batubuuze nti etteeka lino baalisaininga mu liruddawa lyayita mu parliament where we are. So ne batulwansi ne beekuba mitego ne bagamba tugende tulwanire mu parliament ekiteeka kino oba etteeka lino lireme kuyita. Oba onfuna amagezi gazze tweyongere oba ogezaako okufuna kyengezaako okugamba. So naye ensonga bweba erina okukola ki kibweba erina okuba Timachazi Junior wadde mwabadde temwagala kugenda mu kwetonda on behalf of your father oba on behalf of the family, at least mwali tutto omukolo n'ogenda n'oyimirirawo n'obeerako n'otabaako kyonyega and you sit somewhere n'owuliriza. What are they saying? N'ogezaako okumanya kikyogenda okuzaako okwogera mawulire na kikyogenda okuzaako. Omanyi bannaye kamera zino buli tunuzaamu kamera eno either ebaako kyekwonoonera ebaako kyekutunda oba ebaako kyekujjako. So kamera eno kintu kizibu nnyo, kizibu nnyo nga bw'okiwulira, but most of the people bagiza kyovula abangi nnyo basibizza mu makomera, bangi nnyo basudde mu buzibu obw'enjawulo, bangi nnyo basizza in reality. Kubanza tamala emirundi Junior simunenya. Kitaye gwatakerangako ku makya n'amugaa nti mutabani wange mba nvudde mu nsi eno nga Mukama nzijuludde mugendanga ne mwetondo eri ono no behalf of me. Kyekyo kyenyinza okutuula wansi ne mbabuuza lwaki mwetikka omugugu gwe bataabatikka, lwaki mwewa obuvunaanyizibwa bwe bataabawa. Bannaye kiba kirungi nnyo nate tesidda si kirungi okwetika obuvunaanyizibwa bwe bataakuwa. So abavubuka ffenna tugezeeko okuyiga nti ate si kirungi ebiseera ebisinga okugezaako okuyisa mu famire zaffe amaaso, kubanga at the end of the day abakuwaana bw'ofuna obuzibu ng'oyagala okumanya nti bawolole bantu babi nnyo, just get in a problem. I swear that's when you get to know. Kubanga Junior Sazi nayiza okuba n'emikwano ejaba Bruno K, ejaba Franka, ejabani a lot of people nga bagezaako kubanga bamu praisinga Junior you are this and this, Junior you are this and this, Junior tebasobola kwa waka wangu de down, but Junior bwafuna obuzibu ayina kudduka nga adda wa maama we akyogerako si yakireeta. Junior n'amala sisaawo mukono oba n'amala afiira awo bamuvuga bamutwala ku kijja. That's what people need to know. So ebiseera ebisinga tukubendere nga tukola ki nga tulekamu naddala abavubuka mayina ffe wetuvubuka tuyinamu kiri, kubanga ne bw'otambula okomawa ne bw'olivaawa n'oddawa ne bw'oliva emashariki n'ogwa emagalibi famire esigala famire. Kyova omuvubuka ono yayimba akayimba nti kinaye famire sigala famire yagala baganda bo yali kingifa. Ebyaddala baganda bo basigala baganda bo naddala nga muva mu taata y'omu kubanga mumba muziikibwa ku kijja limu regardless of baba banjawulo oba baki. So abavubuka tubeere nnyo so kiriya ku biki bye tukola. And another thing, before nga tunaba kutandika kwogera nnyo, it's always good and better okusooka okuteeka bye tugenda okwogera mu mutwe tubisengejje, omanye nti kino kyengenda okwogera kyengenda okufulumya singa nkifulumya kigenda kuhaatinga abantu bameka bekigenda okulumya, singa nkifulumya kigenda kukomawa, singa nkifulumya buli omu agenda kiraba atya. Banaye ebigambo bisizza abantu bangi mubalabyeko, abantu babi ne bwaba mugandawo
can do something bad to you. Olabe sawa zina balwana junior siba kyalibe. Siba enemy ba tatawe be yaleka. No. Family. Ate abantu bangi bakirabye ne bagamba family ya junior eno there is internal war within the family. Okuva omugenzi lwe yafa. Kyatandikira ku mabugo, sente bweziti, sente bazwadde zino, mu state house zino, zikoze kiri, ate zino bamuwadde zino, yanyize, ate kasebyo bijja. I'm wondering oba ani yaleeta n'ebintu ebyokugaba amagubugo ng'omuntu afudde oba nga atunze omuntu. Omuntu afudde bagabye amabugo. It looks like nti babanga abakugamba oba nga gw'otunzeyo kubanga agenze. Bw'ozaalibwa ssente nga bwe muzireeta nga afudde si bwe muzireeta nga nzaaliddwa. Kuba bwe nzaalibwa mmanya nti mukadde agenda zinguliramu amata agenda zinguliramu ebintu. Naye olina afa olinayo miliyoni 3, olinayo miliyoni 6, olinayo miliyoni 30, mitwalo 5, mitwalo 10, mitwalo 2. Lwaki temuzimba nga nzaaliddwa? Ne mugamba nti Kaifa azaalibwa nze mpadde miliyoni 3, nze mpaddeyo emitwalo 10, nze mpaddeyo emitwalo 5, nze mpaddeyo kakadde nga nzaaliddwa. Ne muzisonda nfudde ze mba sigenda kunyumirwa yadde okulyako. Bangi bajja gamba oli musiru otegeera ki ekiba kigenda okukola mu lumbe. Anyway, byebyo naye nga kisinyizo bagamba bavubuka tosobola kubeera mirembe ng'oyisaamu abantu abakusinga obukulu ddala nga bafamire yo. Buli kigambo omuntu kyagezaako okubanga ayisa mu kamwa n'agezaako okubanga akuwerekeza. Ebiseera ebisinga kiyinza obutasa feesinga lunaku lwa leero, but kiyinza okuaffectinga in a long run lwotagenda kyagala. So tugezeeko okumanya ebigambo biki bye twogera naddala eri abakulu abatusingako ku myaka, ku ntegeera wamu ne mu ndowooza. Ate n'abantu abakulu tubasaba nti nammwe mugezengako okutuwuliriza mu biki bye twogera, mutuwabulenga ate mutuwulirizenga naffe ku kituba twogera kubanga tuba entitled eri opinion zaffe. Just mutugayidinge nga mutusinzirako ebyo bye twogedde oba bulaba nga byenkugamba tebiriiyo. Guide me through what I've said. Wabula tongayidinga through na kusalawo ku nti I've ruled or I've decided this is supposed to be like this. Nange ebintu mbiraba mu ngeri gy'obirabamu. That's why waliwo olugero lw'Abaganda era bwe balwogera nti gw'ozadde akkubira engoma n'ozina. Mu byo oba mu bukusiko obuyinza okubeera wakati wa statement eyo kiraga nti okumanya, okuyiga n'okutegeera tekuggwaayo. Bw'oyinza okubayo wakoma okutegeera n'okunoonyereza ate nga nze wennakoma okutandika okweyongerayo. It's always bitter n'ogezaako nange okubanga ompuliriza. So, byebyo olunaku lwaliro sigenda kubanga nsukako wano basigadde Kabaka Kaifa story outa ekiganda kidiwodi twala eri nenga nyongera okubebaza mwenna abagyokumirako. Mwebale nnyo okubanga mu subscribinga n'okulayikinga era nga mbakubiriza okugezaako okusubscribinga okulayikinga muno okubunyisa omukutu guno era yenna atagumanyi bakiriza okubanga bagenda maaso n'okubanga bamanya omukutu guno. Ebyokya bingi nnyo tukyagezaako okubanga tubifumba ate mwenna abasuubira okutravlinga ogendako mu ggwanga lya America. DV lottery yaguddwa ogenda obeerenga wejjuliza ogezeeko okubanga osabumitinga ofune yo selection after like 6 months obeerenga okebera selection yoba waselectingibwa ate obeerenga otandika ne process. DV lottery yogenda okujuza application nga tebakusabye yadde 10 just olinde bulinzi kuyitamu oba kusabamuuko. So tujja kuba tugenda kuba tubakolera bu video obwenjawulo about DV lottery ogezeeko kubanga omanya bintu bingi. How can you prepare yourself? How can you fill the DV lottery entry? How can you do this and this A and B? So mbagala nnyo mweraba mubeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sign out.